okutandikira mbakulisayo n'embebaza okubanga munneegasseko mu kitundu ekyokubiri eky'amawulire gaffe ag'omunyokusa. Tugenze mu mboozi y'ebivumbuddwa. Ennaku ez'emabega wonna tubadde tukulaga abantu abazze baferebwa nga babakwata obujega ne babaferako ettaka lyabwe, amayumba gaabwe, n'ababagala okugola zipoloti ne bamaliriza ng'ensimbi bazitutte. Ate kaakati obufere bukyuseemukko, babbira ku mitimbagano nga basuubiza okutwala abantu mu mawanga ag'ebweru, naddala eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Canada gye biggweera nga babaggyeko ensimbi zaabwe obukadde n'obukadde. Ebivumbuddwa. Eggulo bannayuganda twatandise okubazibula amaaso ku bika by'obufere ebingi abantu mwe bayita okubabbako ssente n'ebintu byabwe, era nga twasazeewo okutandikira ku bibinja by'abantu abaferebwa ku mitimbagano. Agnes Nambatya Kivumbi, omusomesa ku Yunivasite ey'Enkumba, nga kati yawummula abafere baamuyisa mu bingi, kyokka we baamuviirako nga wamma n'obugere bawanika. Nambatya twakomekereza ng'otubuulira ku muzungu nga mbone yakugamba okuweereza ssente okusobola okugulawo enkolagana yo nabo. Kakati ninkola ki? Bwe natandikira okukola ki okuweereza n'empeereza ssente ezo nga bwe bangamba ziweereza ne form. That was the second step. Bwe namala ne bangamba biyiseemu banzikiriza, they opened up a case, ne case number ku lupapula bagiraba nga kweri. Ogambye mwezi ogwa June omwaka ogwa 2018 baakola ki? In June 2018 bampeereza ebbaluwa eva from the National Visa Center in America ng'egamba they've booked me for the visa ku American Embassy wano Kabalagala. Kati bwe nagifuna ebbaluwa eyo, kati mu bbaluwa emwo nga mugamba naye bw'oba tosobola keepinga appointment let them know. Kati naye nga bagamba nti bw'oba ogendagenda for that visa appointment olina okubeera ng'omaze okukola medical. Mu mbeera yonna gye baamuyisaamu Nambatya baali baamufera kumpi ku buli mutendera nga byalemereddwa okutuukiriza mu budde nabyo alina okubisasulira. Kati eby'okukeberera endwadde oli obimaliriza. Kakati nze nabadde nali simaze kola medical examination, kati omwami ne mugamba nti sindabakola medical examination. Nangamba the Senate in America has changed the policy nti abantu bwe batuuka mu America babeera balina ebirwadde byebimu ate bwe babagemye eno. Kati nagamba Senate ekyusizza tebagenda kuddamu bagemera eno mu native countries bwe banaatuuka eri bajja bagema. Ekyo tukiwulidde, bakugamba nti okugema kulina kubeera ku America, naawe nokkiriza. Kiki ekiddako olwo? Kati kyakolebwa nampeereza medical examination form, nangamba ne ssente ze nnina okusasula nti bagenda gikolera eri. It was $980. Nensasula ssente ezo. Medical form simanyi mpulidde bulungi. Akugamba yammeka? Katuddire mukkaako. It was $980. Ddala $980 mu za Uganda zibeera obukadde 3,626. Zino teziri kuzirya zaggulo, kyokka eno ekyali ntandikwa ya kumufera. Mukazi wattu yali ayayanira kugenda mu Amerika afune obutuuze akole ensimbi nga tewali amukuba ku mukono. Ogambye wasasula? Nensasula ssente ezo ne form n'agimpeereza. It was a PDF form ya home security, nenjijjuzaamu nembisikaninga bulungi nembaweereza receipt ya Western Union ne form. Kati n'okola ki? Nti n'obiweereza? Kati nembiweerezaayo omwami oyo. Kati nabyo mumala okumuweereza nangamba okay, ebintu twabifunye, we've entered the data in the system eyo mu American US United States Citizenship and Immigration Services. Nibampeereza message ne bangamba we've got all the details, we've entered into the system. Mugenda kumutendera okuddako otyo? Kakati next level nangamba kakati nga biri bobimaze, then olina okukola ki? Olina okugenda for citizenship, olina okusasula citizenship before you come this way. So nampeereza form y'okusasulirako neki ni office general zisindika eri zisindika ku Asia office, Asia Pacific office. Kati I downloaded the form
Obazali somehow. Okay, I have the details of that, but it was over $700. Nambati foomu z'obutuuzi ozifuna yali yemmeka eyo? Over $700 for that. Kati citizenship nengisasula, kati bwenasasula nampereza ni foomu eyo gyensasulirako, nemperezayo sente za Western Union. Bwenamala okubiweereza nangamba kati you have to go to the next level. Mbagambye abaferera ku mitimbagano bwe bakwata ku mubisibisi ng'alina obusente bwe gujabagira. Foomu y'obutuuze bwa Amerika yokka agisasulidde $7. Ezo eza Uganda bwe bukadde 2,59. Kati omaliriza omutendera guno. Nangamba abantu abalina okujja eno balina okubeera nga bayise mu police balina police certificate. Kati mugamba police certificate eyo ngifunire ne Uganda oba gifunire eyo. Nangamba ffe tulina eyaffe eriwa eri London gye tukozesa bagiyita ankro. Ogambye nakuweereza ki ng'omaze okusasula? Kati nampereza foomu eyo nangamba nti you have to link with this company nekuwa eki verifying to give you a certificate. So I sent them the money. Kati ankro company eyo negamba ekola kuba immigrants abagenda mu US, abagenda mu Canada, New Zealand. They had details of other countries abagala ogendayo. Kitalo akutwala ku mutendera omulala ate guno gwali gwaki ate gwo? Then ne clearing omusajja nangamba nti they've sent us the details and your name is cleared, but the certificate works only for 6 months. After 6 months oba olina okukola ki okusasula another bw'oba tosobodde okuyisitayo mu system. Kampuni ya poliisi mu Akro ya Naleero agamba nayo yagiweereza ssente mbu ye yalina okubaako byemusoya nga tebannaba kumukakasa mu banaafuna obutuuze mu Amerika. Kampuni eno ekugamba ki? Ku poliisi nasasula okay, to be very clear, kati yasooka nasasula 1.7 94,000 yasooka ya opening up a case. Then ku medical nensasula 3.7 98,000. Abo omaze okubasasula olwombo omuzungu Lagad akugamba ki? Kakati abo nangamba nti there is a way they can quicken the process okusobola okukola ki okumpita for the visa. Nangamba I can pay premium fees. Kati nampeereza form ya premium nemubuza premium ekola ki nti within 15 days they will give you a date for the visa. Namugamba that's fine. Najimpereza. I had got money by that time. That was within April 2019. Nemuweereza $3,200 ze millions 12. Katono nnyo nambati ebya poliisi byo bisasulira ssente mmeka? That one cost 2.695,000 za Uganda shillings. Kakati awo that was in June 2019. Awo nensasula that police certificate. Omala okusasula ebintu ebyo byonna wazzaako okusimbula kugenda bweru oba? Then ebyaddirira nabyo tebikkirizika era bitujja okuba nga tudda nabyo. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV Omunnyo.